أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة في الله أحييكم بأحسن التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبذا الله سبحانه وتعالى nga bulijjo obulamu bwatuwadde okubeera nga tubawa ekigambo kyonna ekibayigiriza okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala nga tukijja mu Qur'an ey'ekitiibwa ne mu ahadith z'omubaka sallallahu alayhi wasallam nga twejjukanya mu ebyo byatubuulirwako edda, kubanga okwejjukanya teeka mu Qur'an ey'ekitiibwa Allah nga bwagamba nti fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, jjukiza namazima okujjukiza kugasa abakkiriza. Nabwe kityo omuntu yenna asazeewo okubanga awuliza pulogulaamu yaffe, teekayo amaanyi, teekayo obwongo, wuliriza kaseera katono nnyo ogaana okubeeramu abo abafaafaaganirwa, oba ogaana okubeeramu abo abajjukizibwa bye wali owuliddeko, oba nga babitegeera bubi n'obitegerera mu pulogulaamu eno. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nebaza bannanyini TV n'abakozi ba Salaamu TV bonna olw'okuwaayo obudde bwabwe ne basobola okubanga batulindirira, batuteekerateekera okubeera nga mufuna kye mulina okufuna. Nakyo nkyebaza alhamdulillahi rabbil alamin. Era bulijjo abandaba n'abampuliriza temujja maaso gammwe ku Salaamu TV, kubanga ebisingako byonna bidde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ne bwekuba kwebaka kiro ng'ogenda okwebaka, sookoseko Salaamu TV wabaayo okubuulirira, weebake ng'ofunye ekyokubuulirirwa ekirungi. Oba oliawo oyinza obutazuukuka, oyinza obutadda ku nsi, naye nga weebase ofunye ekirungi. Kale ebyo byonna birungi tubisanga ku Salaamu TV. Sooka okusaasira bonna abafunye ebizibu ebbanga litumaze nga situli ffenna. Saba Allah subhanahu wa ta'ala nammwe abagumye. Okusingira ddala nsaasira mukadde wange ambasada Sheikh Sulaiman Guggwa okuviirwako maama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kigambo kibeera kinene muntu okuviirwako maama. Bannange omuzadde abeera muzadde, naye ate ye maama abeeramu akenkizo. Ne bwaba taata naye kasita obanga omuntu oviiddwako omuzadde omu ku bazadde ababiri, bannange osaasirwa nnyo. Tukusaasidde nnyo Sheikh Guggwa Sulaiman, ambasada mu Saudi Arabia, ate nga muntu w'abantu. Mukulikeeyo nnyo abaabadde ennakwero n'abaziise ennakaziba. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala buli yeyerekerezza n'atambula okugenda okuziika, Allah mmwemu empeera, kubanga era mukimanyi nti omuntu agenze okuziika n'akola byonna ebikolebwa ku mufu, Allah amuwamu kirataani, amuwamu ensozi bbiri eza zaabu. Naye abantu abasinga obungi mulagajjala bw'ogenda okuziika lodda mu kunyumya, n'otasobola kuba nti osalira ne ku mufu, n'otasobola kuba nti ositula ku mufu, n'otasobola kuba nti oyiwa ettaka ku mufu. Ebyo byonna mpeera omuntu abeera abikoze. Kale abaali takimanyi katukijjukire ku kufa kwa maama wa Sheikh Sulaiman Guggwa nti omuntu abeera nga afudde mumukoleko ebintu bina. Ekisookera ddala mumunaaze, bwe mumala mumunaaza mumuzinge mu ssuuka, mumala okumuzinga mu ssuuka mumusaalire, bwe mumala okumusaalira mumusitule mumuteeke mu mwanaadaani. Kale bw'obeera okoze ebintu ebyo ya Rabbi, obeera ofunye kirataani, ensozi bbiri ezenkananga Uhudi eza zaabu. Kale tukusaasidde nnyo n'ab'eŋŋanda zo bonna, naye munegwe gwe tusinga okumanya ne n'abalaba Awusi Guggwa, tubasaasidde mwenna abaafiiriddwa maama. Naye afiiriddwa maama si maama wa Guggwa, oba naye tukusaasiriddemu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akuweemu empeera mu kufiirwa kwa maama, ate agaana okukuwa ekikemo
nti maama yafudde butwa, maama yafudde eddogo, maama yafudde kino. Wabula omuntu abanga amaze okufa kkiriza ti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Qur'an yatuyigiriza bulungi buli kintu kyonna. Abandaba abalwadde mwenna, baganda bange mwenna abalwadde, saba Allah subhanahu wa ta'ala abasuuse era abawonye. Sheikh Umar Bakari, saba Allah akusobozese gy'ogenda okujjanjaba bakujjanjabe, n'obuyambi Mungu bujje mu bwangu osobole okubanga naawe wona obulumi. Ne ebyo byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala yatuyigiriza mu Qur'an ekitiibwa, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatan lilmu'minin wa idha maridtu fahuwa yashfini. Tussa mu Qur'an ekitiibwa nga ddagala, mulimu eddagala eriwonya abafu, abantu abeera balwadde. Naye omuntu obeera otuukiddwako ekizibu ekyo, manya nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukuwonya. wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatan lilmu'minin. Qur'an yakka ku nsi kuno era nga buli kimu nga ddagala eri abaddu ba Allah ffenna bali kuno ku nsi. Mwettanire nnyo okusoma Qur'an, mwettanire nnyo okutegeera Qur'an. Kyakabi nnyo omuntu ogamba nti nze ndi musiraamu naye nga tomanyi Qur'an, tomanyi kusoma Qur'an, towuliriza Qur'an, gwogenda kukola otya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tukola tutakabana, n'okera n'ova ewaka n'ojoononya ssente, n'ova ewaka n'oweerera abaana, n'ova ewaka n'ofumbiza abaana, n'okola emikolo gyonna nga Qur'an togimanyi, togiyinaako kalandira konna. Kalla, nedda. Muddu wa Mungu ampuliriza, ab'omu Kiyembe, ab'e Masaka, ab'e Kyankwanzi, bayimamu bange mwenna mbasaba muyigirize abantu Qur'an. Yasaluna mweziri, kitegedde ejjuzu amma mweziri. Abaana baffe mubaweeredde mu masomero amalungi, baba bakomyewo ewaka mugambe akuyiseeyiseemu naawe obeeremu abantu basobola okubanga Qur'an tekola ki, tekuva mu maaso, kubanga wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmata lilmu'minin. Twassa mu Qur'an n'ekitiibwa nga mulimu okuwonya, ate mu kuwonya okwo nga kyakusaasira eri abaddu baffe Allah kyeyatuwa. Kati wona tumanyi kusoma Qur'an, bw'onaaba ofunye obuzibu ng'obw'onaakola otya? Kale Sheikh Umar Bakari tusaba Allah subhanahu wa ta'ala naawe akusaasire akuwonye, kubanga okuwona kuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era nensaasira ne Nakyewa Haji Musa Buwembo wamu ne baganda bo baafiirwa mu mannyinaabwe Nuuru, Hajati Nuuru yafa, Nakawooya yafa, yaziikibwa wiiki ewedde. Naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abagumye, ba AKB mwenna abantu baawangala ku AKB, Haji Badiru, Haji Kawooya, mwenna Haji Kasimu Kabuye, tubasaasidde nnyo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala. Bannamasaka mwaviirwako omuntu Sulaina Nakawooya. Sulaina Nakawooya yali mukyala wa Haji Mulindwa, naye omwami omusajja naye mulungi nnyo, n'omukyala yali mulungi nnyo. Era bwe twali tuwasanze ne Ratibu nga wasa ewa Haji Kawooya, oyo mukyala yali senga waffe. Kale bambisaba Allah subhanahu wa ta'ala Hajati Sulaina Nakawooya, Mungu akusaasire akusonyiwe ebyakusobako ng'omuntu. Nga bulijjo tuli bannasafa ne Marwa Hijja and Umrah Services, ekibiina ekitwala abantu e Makka ne Madiina okutuukiriza empagi ey'okutaano n'okukola umra. Ofiisi zaffe nzigule ddala ku Nuru Emporium, mugenda ku Mengo Hill okuliraana Busaafi, okuliraana omuzikiti gwe bayita Masjid Luzige. Waggulu waagwo waliyo Toto, amafuta aga Toto, naye ku kizimbe ekiriko Nuru Emporium omwaliro ogwokusatu ekisenge namba 4. Mujje tubawandiike, mujje tusome ebikwatagana ne hijja. Sina hijja yokka, kubanga tulinamu n'abawalimu, tulina ekibiina ky'abawalimu Ittihad of Imams and Sheikhs for Development Initiative Uganda. Tusomesa abawalimu baffe mu byenkulaakulana, ebyempisa na buli kimu. N'omwami n'abeera nga atuuka mu bantu ng'alina package enzijuvu, okubeera nga tawuuzibwabuzibwa, tavuma, tayogera bitamukwatako, abeera ku nsonga eyamulese okubeera ng'ayigiriza. Bebimu ku bintu ebyakolebwanga mukadde waffe Sheikh Silimani Kasule Ndirangwa, Allahumma ghfir lahu warhamu. Kati mugenzi, Mungu yamujjulula era ntumuziika ekiraya ngoma. Kati twasigala mu bigere bye nga tutambuza ebintu ebyo
kyenva neebazira Salaamu TV kubanga etubeererawo mu nsonga yonna okubeera nga tutuusa obubaka bwaffe erimu abantu n'okubeera nga tubajjukiza ebintu bya Qur'an ekitiibwa bye nga mulina okukola mubeere nga muwona okwokebwa omuliro nga muwona obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era nga bulijjo bwe nkugamba nti bwe tubanga twogedde ku kintu ky'okola togamba nti tuba tukugenderedde, wabula weesuneko weebaze Allah subhanahu wa ta'ala nti nfunye okulabulwa. Lw'ofuna okulabulwa kireke, toddamu kuba nti okola ki okikola. Era mu kaseera ke kamu banna Safa ne Marwa ennaku z'omwezi 14 si wala ku Sande ejja. Sande eno yennyini tugenda kuba n'okumanyigana wali ekkonge okuliraana Sheikh Umar Ddumba omusomi wa Qur'an mu maaso ko waliyo omuzikiti baguyita Masjid Abdurrahman. Totuukayo naye mubiriza Seeka Ddumba mwennyini wetugenda okukuŋŋaanira twejjukanye twerabe wakyami weewalungi twerabeko mu maaso nga bwe twerabanga nga tuli mu lusenyi Arafa, Allah tuli Mina, Allah tuli Madina, tuli mu Uhudi. Kale bannasafe ekyo mukimanyi nnyo insha Allah. Awulidde kati tegeeza gwe kikwatako, atawulidde naawe lwana nnyo insha Allah tukubye masimu gammwe mujje mu bungi nga bwe twatikiriziganyiza kutandika ssaawa 3:30 n'okusabira ku mukadde waffe Sheikh Simani Kasule Ndirangwa bwe tunaamala twejjukanye ebisigadde, bwe tunaamala tuli ekyemisana insha Allah buli muntu adde y'anaaba avudde. Maama wange Hajjati Kasifa Nansubuga nange nkutumidde nnyo kubanga maama wange nina omutumirako nkyamuyina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abakyala mwenna mbaagala nnyo ba maama wange nange nkyakola ki nkyamuyina. Kale bwe yenna ndaba Moses Masaka mu abaana b'e Namasuba Yasini Ziwa wamu n'abalala n'abali mu supermarket Halal supermarket wamu ne mukadde waffe Haji Nsubuga mbalamusizza nnyo n'ab'oku muzikiti gw'e Namasuba Sheikh Biswanka nkwebaza okubeera nga abasiraamu babuulira buli swala ng'ewedde, ate ne Sheikh Ddumba nawe nkwebaza okubeera nga mukumye abantu b'e Namasuba okubeera nga batambulira wamu. Omulamwa gwaffe ogw'olwaleero gutambulira mu kuyigiriza abaana baffe obukulu bw'esswala. Lwaki ndeese omulamwa guno? Tugenza okwesanga ng'esswala bw'ebeera efudde tekigenda kubeera nga kiruŋŋama. Soogera ku mwana yekka, naawe omuntu omukulu Allah wabange esswala yakulema okubanga ogitambulirako oli mu kufaafaaganirwa. Esswala kye ki? Esswala dua kubanga y'empagi ey'okubiri mu mpagi z'Obusiraamu. Ye empagi esooka abantu bagikola naye naye bagisobya. Naye ate obanga wekutte ne ku mpagi ey'okubiri esobola okubanga ekutaasa okuba nti oyimirizaawo empagi ekola ki? Empagi esooka. Empagi esooka mu Busiraamu egamba etya? Egamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasulahu. Nzikiriza Mukama Katonda njatula n'olulimi lwange teri musinzi omulala yenna okuggyako Allah. Teri musinzi omulala yenna okuggyako Allah. Era nenkakasa timazima Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama abduhu muddu wa Allah era mubaka we. Awo abantu babula batya? Omuntu wateeka okubulira nti yakirabanga abantu b'omu maduuka, abantu ba takisi, abantu ba bodaboda, atandika okubula n'akola bushiriki obutonotono obumu n'obunene. Abukola atya? Abamu bw'aba ava ewaka alagala omwana omulenzi gw'aba asinkana oba omusajja so si omukyala, jamaani oba omaze okugwa mu shiriki. Bw'aba afuluma mu nnyumba waakiri agamba omwana fuluma ojja onsinkane mu mulyango. Omwana n'afuluma n'ajja amusinkana nga yaafuluma onaga nti agenda kufuna baraka. Kalla nedda, ekyo kikyamu ddala. Empagi eyo esooka bwe tebagitegeera bulungi. Kakasa nti fuluma bufuyi mu nnyumba nti bisimillahi Allah tawakkaltu ala Allah wa ala yogera nti nfudde mu nnyumba nfudde muno era neesigamidde Allah subhanahu wa ta'ala, otambule ogende. Soma ku ayatul kursi, soma ku bigambo byonna ebikolagana ne Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ebimuwaana, ebimusuuta, ebimukakasa obw'omu bwa Katonda bwe, otambule ogende onoonye riziki. Awo abasinga tebawunawo. Owookubiri bw'atuuka mu bizinesi gy'agenda okukola
aba yakolayo ebintu bibiri. Ebiza bw'aba ayingira aba n'akatiike mu nsawo n'asooka asenyaako mu kamwa ku mannyo n'alambizako n'obugambo obutonotono. Si guno omuswaki guno baga nti omuntu nti senga saati abba kalubiriza mu swala mwandibadde musenyanga. Waliyo omuswaki kati nga bugenda mu Bawarabu oba abasajja ba zikiri kalengi baba n'omuswaki gwa buli sawa yabeera asenyaako. Si kyentegeeza, ntegeeza akati akaakuweebwa omuntu atali mutya Allah. Ne bwabeera nga mutya Allah n'akakuba nti kakozese nga tikisi nkola ya busiraamu tekaba katuufu kakozesa. Awo wonna oba okyali mu nsobi oba tonnabakakasa shahada eri gye watuula. Babikola bangi nnyo mu maduuka. Oba oyingira mu dduuka n'osanga omukazi toggulawo, oba oyingira mu dduuka n'osanga ekintu kyonna ekiri ku mulyango tokijjaawo. Soma busomi kul a'udhu birabbil falak min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqaba wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasada. Oyire edduuka lyo soma alhamdulillahi rabbil alamin nga bweggwayo omala okukakasa nti Allah gwe gwe twesigamirako okusaba otuyamba ojja kulaba nga bitambudde bulungi. Kubanga omuntu akola ebintu ebyo aba yasadde ku makya. Kati n'omubuuza nti bwewadde osaala n'ogaa nti ihdina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdi gwe gwe tusaba, iyyaka na'budu gwe gwe tusinza, wa iyyaka nasta'in era gwe tusaba okukola ki? Gwe twesigamirako. Ate gwe weesigamiddeko ate n'omugaa nti kavema sisanze musajja sigenda kufuna riziki. Tolaba nti oba ofiiriddwa. Entegera yali nkyamu. Entegera entuufu yeriwa? Kwe kufuluma mu makaago ng'okakasizza nti nfulume lwa Allah lillah era nja riziki nja kugifuna ku lwani? Ku lwa Allah era nja kukomawo ku lwa Allah lillah. Ekyo kijja kuba kimaze okukola ki? Okutebenkeza mu makaago. Lwaki njogedde ekigambo ekyo? Nkirabye ewantu wangi naye nga tebakikola mu butamanya. Abamu ne tubabuulira naye bw'oba olabye omuntu ng'akyatambulira ku nsonga eyo, ku nsonga nti nga sisanze musajja sifuluma mu nnyumba, oba kandagire omwana wange omulenzi afulume zeeni nze musange ng'ayingira mu nnyumba, ayingira lwenja okufuna emikisa, oba oli mu bukyamu. Allah subhanahu wa ta'ala tayagala bintu ebyo. Allah yatugamba nti ibudullah wala tushiriku bihi shay'a, musinze Mukama Katonda naye temumugattako kintu kirala. Kakasa nti ye yakuwa buli kimu. Ekyo nkiraye mu maduuka, banze mbeerako mu maduuka nga mu Kiyembe, mbeerako mu maduuka nga ku Energy Center, mbeerako mu maduuka nga ku Mini Price. Ebyo byonna omuntu abantu babukolakola bungi nnyo. Kale baddu ba Allah mwewala ebintu ebyo, naye esswala okuyigiriza abaana ffe nga bakyali bato tasobola kukola ebyo bye mbadde mbagamba. Kyemba nga mukubirize abaana baffe esswala, obukulu bw'esswala nti esswala tanha anil fahshai wal munkar. Esswala eziyiza omuntu okukola ekibi, wal munkar anil fahshai okukola obwonoonyi, okulowooleza mu bintu ebitali Allah, n'okukola shiriki, ate n'okuziyiza okukola ebibi. Ebyo bayita esswala. Esswala efaanana etya? Esswala eyina ahkam, eyina ebiginywezaawo ng'esswala. Esswala eyina ekisookera ddala eyina ebintu 6 ebigiyimirizaawo. Mu kyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba esswala okugisaala mu biseera byayo. Abantu ffenna abasinga tulagajjala okusaala esswala mu biseera byayo. Lwaki? Bwe bulagajja butamanya. Naye kati gwakitegedde olwaleero esswala zirina ebiseera. Zijja ziddiŋŋana ti swalaati subuhi y'ogisaala ng'obudde tebunnaba kukya paka emmambya lwesala mpaka enjuba lwevaayo. Kati awo bwe beefuddeyo oba ogenda kusaala swalaati duha. Naye omuntu omutebenkevu weebake omanye nti ninayo okusaala esswalaati subuhi mu kiseera kyayo, okuggyako nga Mungu akwebasizza nnyo obudde ne bukuyitako, olwo oba osonyiyiddwa okuba nti ogisaala mu kiseera kyayo. Naye woozukukidde gikole ki? Gisaale. Mukubirize abaana baffe, muyigirize abaana baffe obukulu bw'esswala. Obukulu bw'esswala bufaana butya? Nti omuntu yenna asaala aba ayimirizaawo obusiraamu. As-salaatu imaadu ddiin, esswala empagi y'eddiini. Faman akamaha, omuntu abeera agiyimirizaawo aba ayimirizaawo eddiini. Waman khadamaha, n'omuntu abeera agiresse fakad khadama ddiini, aba omenyewo buki? Obusiraamu. Kuba bugenda okwetegereza ebintu byonna bitambulira mu swala
kuba kwawula Katonda n'ebisigadde kuno ku nsi. Bw'obeera obikoze obiyigiriza gwe babikuyiriza ng'okyali muto naawe ne weekubiriza ng'okuze n'obeera ng'obitambulirako fabika wa ni'ima olina ekyengera. Abaffe ampuliriza byenjogerako obikola. Bw'oba ofuluma ewaka omala kufuna muntu musajja gw'olina okusanga era balabiriza nagana ani ali mu luguudo awo naddu. Bw'abanga mukyala tafuluma mu nnyumba, bw'abanga musajja afuluma mangu n'okumubuuza n'amubuuza. Abalala bamanyi n'amala okuwa ku mwana ssente timungu asobole okuba nga ngabirira. Nedda. Bisimillah tawakkaltu ala Allah, ku lwa Allah era neesigamidde gwe Allah subhanahu. Ng'ofuluma mu nnyumba yogera ebigambo ebirungi, soma ayatul kursi, soma kul a'udhu birabbi nnasi, soma kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalidi walam yuladi walam yakul lahu kufuwan ahad. Omaze okutongoza Allah subhanahu wa ta'ala byonna abasobola obbikuwa biidhini tabaraka wa ta'ala. Baganda bange, eswala addua kuba kusaba. Ate aswala yalaalikibwa ku musiraamu omusajja n'omusiraamu omukyala. Omusiraamu omusajja omuntu yenna atuusizza obubonero bw'obukulu. Bw'abanga mukyala kasita abanga amaze okumenya akagere kale kasita abanga ageze mu nsonga z'abakyala, oyo eswala ebitandise omukakatako. Ate omusajja ffe twali twagamba nti bw'oweze 15 oba okwerooterera. Okwerooterera okufaanana kutya? Okulaba nti weerooteredde ng'oli n'omukyala mu nsonga z'obufumbo. Bw'obeera ofunye ebintu ebyo nga obubonero butandise okujja, manya nti kati ntuuse mu bantu abagenda okuvunaanyizibwa nga ndese eswala. Kati buti ate gwe yatuuka edda olina enzaalwa 5, olina abaana 10, nga gwe n'omukazi wazaala abaana nga 5, gwate omusajja olina abaana nga 10. Mu bantu abo bonna noga nti eswala neekuyitako, noga nti togenda kubonezebwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla, nedda. Weekube mu mutima olabe nga yeswala ginyigirize, yeswala giyiikirize, olabe nti byonna ebirala biyinza okukulema. Oyinza okulema okusaddaaka, oyinza okulema okusiiba, naye yeswala sooka ogisabe kubanga ti bw'onaasaala tojja kulema okusiiba, kubanga ti swala tanha anil fahshai wal munkar, eziyiza okukola ebibi, eziyiza okuleka ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakkiriza ate n'oleka byagaana. Eswala ogisala mu kiseera kyayo, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba akimi ssala liduluki shamsi ila gasaqi al-layl wa qur'an al-fajr. Surat al-Isra aya y'ensanvu8. Yimirizaawo eswala nga fajiri tennaba kuvaayo, eswala subuhi. Ate ogikomekkereze ng'enjuba egudde mpaka gasaqi al-layl, mpaka subuhi lw'enaakola ki lw'enaatuuka, obeere ng'oyimirizaawo eswala. Ebyo biseera biswala. Fajiri emanyiddwa nti subuhi bajaaziina, kasita fajiri evaayo gisaale. Ate enjuba bw'evaayo saala sunna duha paka lw'onaatuuka ku swalaati ki? Swalaati dhuhuri. Naye abasinga obungi muva ewaka nga subuhi tennatandika. Mulimu abakyala abasuubuzi ava ewaka essaawa 11 subuhi eba tennaba kutandika. Naye bw'oba otambudde ng'otuuse w'otuuse, sala amagezi gonna olabe nga subuhi tekuyitako. Oluusi oyinza okuba ng'otambula, gisaale ng'otambula. Lwaki? Kubanga tukkirizibwa okukisaala ng'oli mu mmotoka, olina ensonga ekusonyiisa, oba togisadde wali ng'oyimiridde, oba togisadde mu swalatul jamaa. Alina obusobozi genda ku muzikiti ogisaale. Atalina busobozi gisaale n'abantu bo mu maka, kijja kuba kirungi kubanga abantu munammwe musobodde okufuna jamaa awaka wammwe. Leka kuzuukuka gwe wekka, osaaleko swalaati subuhi, ate abantu bo obaleke nga beebase. Ojja kuvunaanyizibwa ku bantu bo nga bwe bulijjo nti kullukum raa'i wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi. Muntu yenna gw'alina obuvunaanyizibwa bali under your house, under your roof, bali wansi wa nnyumba yo, gwe balinako obuvunaanyizibwa. Gw'ogula emmere, gw'ogula buli kimu. Lwana nnyo olabe nga obuvunaanyizibwa obwo obutuusa ne mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Eswala nzibu, abantu bagiragajjalira nnyo, naye ate eswala nnyangu. Okwoyo omuntu aba akoze eki? Aba yagadde okubeera ng'akola ki? Agikola. Kaseera tulina katono nnyo, naye mbasaba kwata ebiseera by'eswala. Mu pulogulaamu y'eswala ekintu ekisooka kwata kumanya biseera byayo, kubanga Allah atugamba nti akimi ssala
yimiriza ab'esswala liduluki shamsi ila ghasaki llail wa qur'ana alfajiri. Ebyo biseera bya swala yimirizeewo ila ghasaki llail paka ekiro kikola ki bwekigwako mama nekola kigaba. Ebyo nebiseera byakusaala salati subuhi kumakya, salati dhuhuri ng'enjuba enkanyekanye ku ggulu, salati asiri mu kalasamayanzi, salati magaribi ekiro ekimyufu kisembedde ku ggulu, salati isha mpaka lwe twebaka, mpaka lwe tugetuuka ku salati ki salati layiri. Kale abantu musaale esswala ezo. Twogamba nti nakooye nnyo n'ogikubirayo ogwo musango. Taali ku swala mal'uun, omuntu aleka esswala yakolimibwa. Leka kubeeramu abantu abakolimibwa ng'ate Mungu yakuwa amagezi, akyakuwadde obulamu, akuwadde ebikusobozesa okuba nti okola ki oyimirizaawo esswala. Ekigambo ekyokubiri mu swala kasobola okumanya ebiseera byayo, at-tahaara, okwetukuza. Abantu wudu ekalubirira nnyo abantu naga nti ate nne wuzu yange. Bajjama mubeere ng'abantu ab'edda. Abantu ab'edda olaba n'okwoza engoye mbaddrayikiina nga takyagala. Lwaki? Nga gati engoye zange bajja zigatta n'ez'abantu ezitalina wudu. Era nga kikyagenderera kaakole ekintu ekyo ng'atuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga mutukuvu, yegane kubeera ensonga emwonoonera esswala ye. Ne kati butya ggwe Mungu asobosezza olina engoye 3 n'ogenda okusaala subuhi n'oyesiba ettawulo, n'ogenda okusaala subuhi engoye zibasuzemu n'ozooyambala. Allah mumuwe esswala mugiwe ekitiibwa, ne Allah mumuwe ekitiibwa, kubanga omuntu ayogera ne Allah mu maaso ge alina okubeera nga muki nga mutukuvu. Kyava atugamba nti omuntu ng'agenda okusaala yagamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa, ya ayuha alladhina amanu idha kumtum ila ssala faghsilu wujuhakum wa aydikum ila almarafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum ila alka'bayn wa in kuntum junban fatahhiru wa in kuntum marad aw ala safar aw jaa ahadakum min al-ghaa'it aw lamastum an-nisaa falam tajidu maa'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Laba Allah atulagirira butya bw'ofuna ewuzu. Kasita esswala ebanga ekiseera kyayo kituuse sooka ofune ewuzu. Ewuzu etandikira mu kusitanji. Tekyogeddwako naye omuntu buli lw'ovaamu ekimu ku makubo 2 oba ofiisiza musulo oba ogenze mu haji mu kyetaago ekinene olina okuba nga otukuzaayo. Kubanga bw'otatukuzaayo ne bw'onajja n'onaabonayo mu ngalo n'onaaba mu maaso nga Qur'ani bw'etugambye, esswala tegenda kutuuka. Esswala efiira mu ki? Efiira mu wudu esooka ng'ovuddemu ekimu ku makubo 2, oba musulo oba empitambi. Abantu mulagajjala nnyo ewudu z'abantu bwe zifiira. Kyova nti omuntu bagaana okufuuka ng'oyimiridde. Lwaki? Kubanga omusulo gujja kusammuka ku ngoye, ku sitookisi, ku ngatto. Ate bw'onajja okusaala tojja kumanya nti omusulo gwasammuse ku ngoye ezo. Olabe omuntu asaalira emyaka 20 naaba nga talina kyafunye. Kwonoona wudu, ntabiro ya wudu nkirabye wantu wangi nnyo. Yensonga lwaki njagadde nkyogere ku mpewo za Salaamu TV. Akiwulidde kitegeeza omulala mulabule nti togezaako kusaala nga tofunye wudu. Ate bw'obeera ofuna wudu weegendereze. Nkugambye nti kadde baffe ab'edda yagaananga okuwatwala engoye ze mu dry cleaner lwa nsonga nti bazigatta n'ezitalina wudu. Ye bw'atyo endowooza eyo yabeegambanga. Nga yanoonya butya bw'anaasaala bw'anaagenda mu maaso ga Mukama Katonda we nga mutukuvu era akola ibaada ng'esiimiddwa. Ffe kituyisaako amaaso. Olowooza engoye n'ozuuza mangu n'omala n'okubirira n'oteeka wali. Nedda. Sala twala obuvunaanyizibwa nga bw'onaaba ogenda mu maaso ga Mukama Katonda wo olina okubeera ng'oli muki? Oli mutukuvu. Yesu nga kyava atugamba nti abange mmwe abakkiriza esswala b'ebeera eyimiriddewo famsahu biwujuhikum, mufune ewudu, munaabe mu maaso gammwe. Okitegedde? Wa aydikum, n'emikono gyammwe ila almarafiq, ku bukongovule buno. Naaba mu maaso, sooka onaye mu ngalo, onaabe mu maaso, onaabe emikono gyombi, ogwadde gw'osooka paka mu bukongovule mu nkokola n'ogwa kkono era mu nkokola. Bw'omaliriza osiige amazzi mu mutwe ng'enkola bw'ebeera. Bw'omala onaabe otawaaze ekigere ekya ddyo mpaka ku bukongovule.
ekikolo ekya kkono era mpaka ku bukongovule bw'omala osaba edduwa. Naye abasinga obungi si bwe tukola. Naffe n'atawaza mangu mangu n'olaba ng'ate ne wasigaddeyo amabala ku kigere tatawazzayo. Obugere buno tabuyisizaamu ki? Tabuyisizaamu maaso, tasiize mazzi mutwe, amatu tagakoze ekirungi. Ebyo ebimu ku bintu ebyolona esswala z'omuntu oli n'agamba nti nsaayidde emyaka 20 n'ensaba Allah subhanahu wa ta'ala annyanukula. Lwaki anaakuwanukula nga nawe tokoze byetaaga? Abantu muteeke ebiseera mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Muteeke okwagala mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Muteekeyo gamba okwagazisa n'abakulaba n'abalala okwagala Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lwakkopako ekirungi manya nti obeera nawe ofunamu naye n'abeera ng'afunamu. Nga bwe tukibagamba nti omusajja yajja n'atawaaza mu maaso ga sahaba, n'atawaaza. Omula okutawaaza nabbi yali amulaba namugamba ddamu otawaaze. N'addamu n'afuna n'anaaba engalo n'anaaba mu maaso kumpi emirundi nga 3 namugamba nti ddamu otawaaze. Kugamba yamugambira ekitegeeza nti entawaaza yaffe ate yo mbi nnyo, naye gwe gikuyiga olwaleero funa amazzi amayonjo naaba ebibatu byo byombiire emirundi 3. Kikigenderera emirundi 3 omuntu amazzi gaba gamaze okunyekera mu bibiri. Ate okutawaaza kuno ekigendererwa kyamu kutya Allah subhanahu wa ta'ala, takuwa kutya kutuukiriza birego bya Allah subhanahu wa ta'ala. Buli kyosooka okukola manya nti Allah subhanahu wa ta'ala akuteekako katiiki naga nti omuddu wange kyakiyise. Oyinza okukola nti kale okunaaba kw'obunaabi n'okuyisa amazzi ku mikono nfunamu ki? Mulimu takuwa wampuliriza manya nti mumaze okutya Allah subhanahu wa ta'ala, okutuukiriza Allah ebyakola ki? Byayagala. Bw'omala okufuna wudhu eyo n'agamba nti omuntu w'abeera nga yeegase ne mukyala we nga tafunye mazzi ganaaba, kubanga omuntu weegatta ne mukyala we babeera mu nsonga z'obufumbo, anaaba omubiri gwonna. Mula okunaaba omubiri gwonna n'afuna gusulu okunaaba, n'anaaba omubiri gwonna n'atukula. Naye bwe batofunye mazzi bagamba tayammama enfuufu, weyambisa enfuufu saidan. Kukozesa tayammum. Tayammum abantu bangi temugimanyi bwefaanana. Tayammum kufuna okuba ku kisenku nfuufu, emikono ebibatu byo byomubiri bibe nga biyiseeko n'amaaso oba omaze okutayammama. Naye ate obeera ofunye amazzi ganaabe ofune wudhu entuufu ddala. Nawale oba ogifunye kuba ogenda kusaala, ye ekola ku swala emu yokka ya tayammum. N'okusaala bwe kutyo tofunye mazzi era weeyambise okutayammama, kubanga Qur'ani bwetyo yekola ki? Yetulagira okukola bwekityo. Kale baddu ba Allah, mulabe nga esswala muyigirize abaana baffe obukulu bw'esswala. Obukulu bw'esswala bwe bufaanana butya? Kwe kumanya Allah subhanahu wa ta'ala n'okumutendereza n'obutamugattako ekintu kirala, n'okubeera ng'otuukiriza empagi ey'okubiri mu mpagi z'Obusiraamu. Bw'omaliriza ekintu ekyo mu bimu era kubituukirize ku bulombolombo bw'esswala ahkaamu, kubituusa esswala asitiril awra, okubikka obwereere. Abantu abasinga obungi mugenda mu sswala nga bwe muli. Nkyogera ku bamakanika bulijjo. Makanika oba omuntu akola ebintu ebikyafuwaza engoye oba ebyesittaza nga makanika, nga omubazzi, ayambala ovula eyo. Ovulo nga mu butuufu yajambadde eggulo n'oli n'agyambala n'atasobola kujoozaako. Kati baawo n'olugoye olulala bw'onaaba ogenda okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, olwambale obeere mu maaso ga Allah ng'oli muki? Ng'oli mutukuvu. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala batutegeeza nti abaana Adamu bw'obanga ogenda okusaala, khuzu zinatakum inda kulli masjid, mukufune mwambale ebyokwewunda byammwe ebirungi bwe muba nga mugenda kukola ki? Okugenda mu masjidi oba okusaala. Ekyo kimu ku kubikka obwereere. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid,
buli ogenda okusinza Allah subhanahu wa ta'ala funa olugoye lwo olusinga okuba olulungi ojja kubeera nga ofuna empeera mu mpeera enzijuvu Allah subhanahu wa ta'ala zayagala. Naye si kubeera nga ebagambye omuntu azuukukola okuba kyekino olugoye lukuli okumpi ng'okola tawulo ng'ogyesiba kubanga omaze okubikka obwereere. Kale ndaba nga kiriko obukendeevu mu swala. Tobose ekyansinza obulungi Allah yakuwa engoye, Allah yakuwa obusobozi. Era ngo ne suuka esinga okuba ennyonjo gy'oba osooka okwesiba olwokuba obeere ng'osaala. Bw'oba yakuba mu kkanzu ennungi teeka wali ekkanzu nga ekkanzu yange eno bwe ngenda okusaala gye nnyambala. Nakyo kiyingira. Bamaama muba musitudde abaana n'afuka mu kadi n'afuka mu lugoye nga bamaama baffe ababeeranga mu byalo bo balima baba n'abaana. Kati maama funayo olugoye olunabanga eswala bwe beetuuse luneeyambisa mu kusaala. Kijja kukuyamba okubeera nga eswala yeetuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'ofuna empeera enzijuvu. Baddu ba Allah twogera ebigambo bino twabyogera dda naye kati twejjukanya. Labanga naawe oba toli mulimi oba toli makanika obanga wooli ebifo si bitukuvu bulungi mwoyita mukati nga olaba soweji waffe wano soweji bannanga akulukuta buli ssaawa ga nti bena bansaala sitokisi nja kuzijjamu tozissa ate mu nsawo ziteeke wali wabbali kubanga tomanyi gye wayitidde oba enajisi yasamuse ku sitokisi zo tokimanyi. Wabula kyoyinza okka nti obulanga ofunyemu shakka mu bintu ebyo byayambadde bijjeemu biteeke wali wabbali osaale mu maaso osaale eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli mutebenkevu. Era ekintu ekyokuna al-tama'anina okubeera nga otebenkera mu swala obegama oba muteefuteefu mu swala. Wano nina akantu ke mbadde njala okubajjukizaamu. Nabatwali e Makka nendaba omusajja ate neegomba enkola ye. Oyo mutabani wange mutabani wa Haji Nyindi bamuyita Yasini. Yasini yakola ekintu nange kyali sisuubira. Ye Yasini byagendanga okulamusako Oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayambalanga ekkanzu ndala. Si kudiibuuda olanga nti kaŋŋende mu maaso g'Oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nzenna ntebenkedde. Yamala nkunaaba bulungi n'ayambala bulungi ekkanzu gye yaguze empya n'agenda mu maaso g'Omutanda sallallahu alaihi wasallam n'amubuuza. Kino kinakyana kiraba nga kirungi kubanga tomanye ekkanzu gy'oba oyambadde eyinza okuba nga teriimuwuzu bulungi oba nga tetebenkedde. Ye alina obusobozi obukola ekintu ekyo. Naye obeera olina obusobozi si kudiibuuda kikole obeere ng'omanyi nti kyenkoze mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kimpeesa empeera kimpeesa obubonero. Si bidia nti kizuuse oba tunoonya ki kyoyinza okukola nekikusiimisa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Omanyi baddu ba Allah ebintu mugenda mubitafuta bulala ti omubaka yakikolangako oba basahaba bakikolangako bwe bagendanga mu maaso g'omubaka bayambalanga engoye empya. Nedda okwambala olugoye olutukuvu olusaanidde okugenda mu maaso g'Oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba ne mukama waffe ng'ogenda okusaala Katonda ng'oli mu maaso ga Katonda yambala ekintu ekimujaamu kola ekintu ekimusakisanidde okumujaamu tekibeera kizuusi wabula obeera otadde mu nkola ekyo kiraga nti abange mu abaana Adamu khudhu zinatakum inda kulli masjid mukozese muwambale ebyokwewunda byammwe mubanga mugenda muki mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Baddu ba Allah at-tama'anina okutebenkera. Omusajja ajja Nabbi sallallahu alaihi wasallam yajja mu muzikiti n'asaala Nabbi nga amulaba n'amugamba ddamu osaale n'asaala n'addamu osaale n'amugamba nti sisobola kusingako wano mu kusaala okuggyako ky'oboŋŋambe nti nkoze ensobi wano oba nkoze ensobi wano. Baddu ba Allah bantu bajja okusaala n'olaba nga akubirira bukubirizi. Lwaki okubirira ng'ate ediswala tesobola kumala dakiika 5 ng'osomye bulungi alhamdu n'ossaako n'essula endala ng'osadde wekka era ne imaamu bw'aba asadde naawe. Tukimanyi nti emizikiti egirimu bizinensi ewali bizinensi imaamu olina okuba nga towanvuya saala ogande kubeera kufuuka kikemu eri abantu b'okulembera. Baddu ba Allah kiraba imaamu mukiyige. Tugenda ne tusaaza mu mizikiti kati nga mu Kiyembe oba mu Kikuubo oba e Nakasero. Amanya nti abantu abazze okusaalira awo balina bizinensi. Bizinensi ezo
bw'onaamuwanvuya tagenda kutebenkera mu swala gy'azze okukola ki okutebenkera. Sala amagezi gonna osome ku ssuula enyimpimpi. Gwe bw'onaaba osaala sunna zo wanvuya nga bw'oyagadde ogane kubeera kikemu eri abantu. Kubanga ekintu kyali okumulembera Nabbi sallallahu alaihi wasallama omusajja yagaa nti gundi mukama waffe atuyitiriddeko awanvuyo kamala. Omubaka n'amugamba nti owange oyagala kubeera fattaana, oyagala kubeera kikemu eri abaddu ba Allah b'otwala. Kale obanga okulembedde abantu balirira abanafu, balirira ab'abaana, balirira abakoowu, olabe ng'okutula ku swala abantu basobole okudda eri mu mirimu gyabwe nga batebenkedde saalimiina nga bali mirembe. Ebyo byonna biri mu kutebenkera mu swala. Naye gezaako okulaba nga bw'oyingira mu swala alhamdu ogisoma mu bukakafu bw'okugisoma obanga osadde wekka. Bw'obeera oli mabega wa imaamu ng'akulekeddeyo kagaavu ak'okusoma gisome. Waakomye wookoma naga nti Allahu akbar nagenda ku maviivi naye toyongerako, kubanga tulina okugoberera imaamu kyakola kyetukola. Okutebenkera mu swala kikulu nnyo, n'okuleeta ebirowoozo eri Allah subhanahu wa ta'ala, n'ogaana okuleeta ebirowoozo ebirala. Yigiriza abaana baffe obukulu bw'esswala. Bonaaba obuyize ne bonaaba otuuse mu bukulu eno ojja kumanya nti esswala kintu kyaki kya buvunaanyizibwa. Ekyo kifaananyi kyewaako nga ffe mukadde waffe Haji Bumaris radiyallahu maghfir lahu warhamu, nsooka okumwebaza kubanga yatuyigira kyebayita esswala. Era suubi bwe yatuukanga yeerekerezanga yo okwebaka n'atuzuukusa ffenna etusaala. Naye ekyo ekirala yali tamanyi kusoma Qur'an nga awulira mpuli, naye yagambanga bannaye soma surati Yasin, musome gyeyo Qur'an musome. Agamba soma Yasini, soma Tabaraka, soma Rahmani, soma Waqi'a. Yabiwuliranga nga babyogera gye bagendanga mu mikolo. Kale naffe waka ne tuvaawo nga tuyize nti omuntu oba osadde ku majjokero n'osoma ku Qur'ani, baddu ba Allah atamanyi Qur'ani, lwana nnyo obeere ng'osoma ku Qur'ani, amaaso go gano gabe nga gatulira mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, tegagenda kuziba, tegagenda kufuna bizibu byonna. Togenda kubanga onyoomebwa ba sheitani ekubeerako bw'onaabeeranga otunula mu Qur'ani ekitiibwa. Atma'anina, okutebenkera mu swala kikulu nnyo. Swalatul jamaa ku mutambuze ne ku mutuuze eri waajibu. Omuntu olina okusala swalatul jamaa singa oba owulidde omuntu ayaziina, illa okujjako tolina busobozi bukutuusa gye bagenda kusaala, oba olw'okwerinda oba olw'obunafu mu ntambula. Naye bw'obanga osobodde n'owulira omwazinyi, genda osaale ejjamaa. Kyenvudde mbagamba nti mulwane nnyo gisaalize ewaka. Saaza abantu musaale ejjama, naye nga kyandibadde kirungi okusaalira mu muzikiti. Ekirala khushu'u, okubeera nga oteeka khushu'u mu swala, nobeera nga oteekamu obugumiikiriza, si kubojjerera nakyo kirungi. Waliwo n'ekizibu kye nalabye mu basuubuzi bannaffe nga mu maduuka. Omuntu olina edduuka funda, okitegedde, ate tolina disipule. Ekimyeza kyekikwawula n'omuntu azze okugula. Naye era omuntu omulaba ng'aseetula engoye n'atandika okusaala ng'ate bakasitoma bali awo, ng'ate mu dduuka mulimu abantu nga basatu. Lwaki tosooka n'ogandika nsooke nkole kino ndooke nzizeeko kino? Va mu dduuka kubanga tekyo mukisa omungi. Akeedi zonna ezisinga ziriko wasaalirwa. Genda osaale, olekewo munno ng'atunda, naawe okomewo ne munnaage n'asaale, osobole okuteeka khushu'u, okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu kusaala, mu kusaba kwo. Kubanga si kizibu nnyo omuntu okusaala ng'omuntu akutunuulidde mu maaso, obanga kasitoma akuli ku kimeeza awo, tosobola kuba na khushu'u mu kusaala okwo. Kale Mungu abeera akuwadde, alhamdulillah. Naye kyandisizeeko obulungi, genda ofune woosaalira nga teri kikutawaanya. Sooka Allah omuwe obudde. Baddu ba Allah muwe obudde. Bw'omala okumuwa obudde olokodde ku bibyo, kubanga Allah yatukuuma, Allah yatulabirira, Allah buli kimu kyekimu buli kimu. Kitegedde. Sooka omuwe obudde, bonaaba omuwadde obudde ne riziki ogenda kugifuna. Temugamba nti bali abantu abali e Makka nti bo batyagamba nti bo tebafuna, kubanga be baaziina amaduuka bagaggalawo ne bamala okusinza ku Allah subhanahu wa ta'ala. Naawe mbadde nkusaba, tosobodde kuggalawo, tolina woosaalira nga teri kikuziyiziza. Waakiri kale essaawa akagoye wakati kambale kusaala ndyoke ntunde, nayo kikola. Naye toweza ganda nsigale kansigale abantu bannasaba akagoye tebajja kuyingira mu dduuka lange, nedda.
sawa hijabu ejiji osinze Allah subhanahu wa ta'ala ng'otebenkedde nti newe ne wanajja okugula sisobola kumuguza okitegedde kubanga noyinza okuba ng'okyasaala ne wajja kasitoma wo ng'omumanyi bulijjo kale kasitoma wo obeera omumanyi tosobola kusigala nga bw'obadde mu swala badde mbasaba dduwa Allah bw'obeera ng'osazeewo okusinza Allah subhanahu wa ta'ala teekamu khushu'u teekamu okutya teekamu okumanya nti ni maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala okole ibaada ng'eri salimu nga nnungi ng'eri mirembe kubanga esswala bw'etuuka buli kimu kiba kirungi naye esswala bw'erema manya nti buli kimu kigenda kukola ki kigenda kukulema abaana baffe mbayigiriza obukulu bw'esswala bakule nga bamanyi nti esswala kintu kinene esswala kintu kya muwendo eri ffe abasigadde era kyovuna abadde nkyabaga nti ffe twakuzibwa mu nsonga yonna ng'esswala bakadde baffe bagitwala nga kikulu era ne baba kati nemba sisadde mpulira ekizibu ku mutima gwange kubanga nakifuna nkyali muto kandi naawe njagala abaana baffe nga bwe balina ddala mu luwummula beera nabo bayigiriza ebiseera by'esswala bayigiriza obukulu bw'esswala nti omuntu talya mmere nga tamaze kusaala okuggyako emmere ng'esembedde okitegedde ng'esswala tennaba kugisaala asoboka alya emmere bw'amala okulya emmere akole ki asaale naye abanga emmere tennaba kusembera mukiteekewo etteeka ewaka nti okusaala isha okulya emmere tumala kusaala isha ate ekyo mukisa omungi abantu babeerawo ewaka nabagambye abazadde muddeeko ewaka ng'obudde bukyali musobole okubeera n'abaana bammwe mubeereko nabo mu mbeera yonna biidhi tabaraka wa taala nja kuba bantu abeesiimisa mama Mus'ab awe Namagoma nkutumidde nnyo era nkwebaza abaana baffe basaale mu kibuga wano balaba basaaze balungi ddala waliwo omuwala akola mu avima mulaba musaaze ddala bonna ba Mus'ab gyakolera omulaba makanika omulaba muntu w'amasannyalaze n'ebintu abikola kale mama Mus'ab tukwebaza webale nnyo okulabirira abaana baffe awe Namagoma na buli muntu yenna abeekaliisizo ab'emitondo muwalimu waffe Sserwanga yatusomesa tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akuwejjana kubanga tibyo bitubuulira abantu naawe ogabanako mukuze abaana baffe nga batya Allah subhanahu wa ta'ala mukuze abaana baffe nga balimu eddiini mu mitima mukuze abaana baffe nga basaasizi bw'obeera nga oli musajja tolina mpisa naye ng'olina abaana weerekereze byonna okole empisa mu maaso g'abaana bo ogane kuba nti oswala mu maaso g'abaana bo byokola eno gye tuli oba oli musajja muwemuzi oba oli musajja bireke olw'okuba kati ofuuse omuntu obuvunaanyizibwa ofunye abaana nsaba Allah subhanahu wa ta'ala buli awulidde ku kigambo kino akituuse kirina okutuuka kibeere nga kigasa umma nga kigasa abaana baffe kigasa obusiraamu bwaffe kigasa n'abantu baffe baddu ba Allah enkya lunaku lwa jjuma mbakubiriza bannange muyitirize nnyo okusaala esswala y'ejjuma mwekoleko bulungi mukeere emizikiti musome ku Qur'ani musabire eggwanga lyaffe bannange bwe tulaga si wangu naye nga ate wandibadde bwangu singa tuba twesigamidde eri Allah subhanahu wa ta'ala obufuzi buno Allah yabugaba tuliju layl Mungu yagaba obufuzi tu'ti al-mulku man tasha wa tu'izzu al-mulku man tasha wa tunzifu al-mulku man tasha Mungu yagaba obudde yagaba obukulembeze ate yabujjako obukulembeze tolwana na munno lwakubanga akusinze enjogera obula yogera gelambika ebigambo bye bulungi nnyo bweyagala okumatiza omuntu akuwagire wabula temulwanagana bino bigenda kukoma akasena kutomezi nagwanga 15 16 ebyobufuzi bijja kuba biwedde nga tusigala ffenna omuntu omu mbasaba abaana baffe mbakumire mu maka ewaka abaana baffe tebagenda kuziiraale abaana baffe mbakumire okuteeka Allah subhanahu wa ta'ala nammwe abantu abakulu mwewe empisa mwewensa n'empisa mugane kubanga muweebuuka eri abantu basigadde nze mubajjukira baddu ba Allah nti esswala kikulu mu bulamu bw'omuntu esswala mugyekwateko mubeere nga mugisaala mugiyigiriza n'abalala okubeera nga bagisaala mugeze kukusaala swati jama kubanga swati jama erina amadaala 27 erina empeera nene nnyo okubeera nga osaalidde mu jama mbajjukiza banna Safa ne Marwa nti ng'ennaku z'omwezi 14 tugenda kubeera ekkonge okuliraana ewa Sheikh Umar Ddumba nga tonatuuka ku muzikiti bayita Abdurrahman ekkonge wetugenda okukuŋŋaanira ku lunaku lw'Essande nga twejjukanya bikyo bitwala e Makka ne Madiina n'okuba nti tulabibwako mu maaso tubuuzaganya
tujja kutandika n'edduwa ya mukadde waffe Sheikh Simani Kasule Ndirangwa, then oluvannyuma twogeraganye tulye ekyemisana tutambule insha Allah. Nammwe abanagende mu umura ng'ennaku z'omwezi 27 tusimbula mujje tusome wali ku Nuru Emporium, Sheikh Abubakar Kalima waali, Sheikh Ismail Semwanga waali, nange Sheikh Hamidu Katerega wendi n'abalala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala buli awulidde ebigambo bino twalamu ebirungi mu byo, atabitegedde ennamba ng'essimu 0702 42 9 6 oba okubuuza ku Salamu TV bajja kuwa ennamba yange ogitegeere bulungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulamu obulungi, atusinkanye olw'okuna olujja fenna nga tuli balamu nga tuli mirembe, ate atugabirire olugabiro olusinga obulungi, atuwonye obwavu n'obuwakanyi. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, Ya Habib Allah, Eno ye Salam TV. 2026 is calling, and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Omuzadde kola okusalawo okutuufu ku kusoma kw'omwana wo ng'omusomeseza mu ssomero eririna buli ekyetaagisa. Kati nkwanjulira Jakaiza Secondary School e Kabowa. Jakaiza Secondary School liri mixed eri abawala n'abalenzi mu Kisulo wamu n'abava ewaka, era ng'abayizi balabirirwa bulungi ddala okuva ku senior 1 okutuuka ku senior 6. Essira tuliteeka nnyo ku mpisa, eddiini saako ebyensoma, nga n'abasomesa baffe bonna bakugu nnyo mu curriculum empya. Tusangibwa Kabowa Church Zone mu Lubaga Division, oba tukubireko ku 0702 19 64 91 oba 0772 44 3 97. Omuyizi asomedde mu Jakaiza Secondary School abawankizo nnyo mu buli kyakola. From 2 rooms in 2008 to East Africa's multimedia powerhouse today, we have told Uganda's stories, informed, inspired, and transformed our nation. Now, as we begin a new chapter, we are opening our doors once again, inviting Uganda's best suppliers and service providers to work with us. Next Media invites eligible and competent firms and individuals to submit bids for provision of goods and services for the financial years 2026 to 2028. From ICT and creative services to logistics, insurance, and events, 51 categories of opportunity await. Visit our website and social media platforms for full details on how to participate. Partner with Next Media. Together, we inform to transform. Tusonge Morocco ne Uganda Cranes wamu ne MTN. Gula buguzi